banangama jacket ya kuzikayo alimba Suuna tukanikira ku lugendo lwa nnyonyi olugendo lwa nnyonyi ku budde buno simanyi luyinza obutakola nnyo makulu naye nga wa Suuna lwakukakkana wansi eno naye nze mukulu wa Mbaziira naye abantu bakimanyi nti nakusooka okukola ku leediyo nakusooka okukola nayiribayo emyezi gyange nga giijo nali ndi awo naye ng'oyingiddewo era bagambe waliyo ng'ovuya obuddewo bwali wakuvuya bassebo ne bannyabo tubalamusizzaako mwebale nnyo mwebali eddala sookera ddala okwebaza Katonda weebale nnyo weebali eddala twebaza mikwano gyaffe abali mu diaspora abatuwagira essanyu tulira bwe tuba tubakyaliddeko eyo ekyabadde Cairo naye kyabadde kizibu nnyo tubakulisaayo mwenna mikwano gyange mwebale nnyo mwebali eddala ze bwe twatuuse inasose kwekanga ne ŋŋamba okuva ku makya sinaabayo munnayuganda ayitawo nga kikayina tulingiza nda waki omuntu ogw'omuganda tegubula tuwa omuganda ayitawo nga toyinza kumulaba ne bennyini abatute ne bagamba nti omanye ne wiiki nga tosanze munnayuganda muno ne ŋŋamba nti kati abagenda okujja bagenda kuvaawo naye munnange ekitiibwa kya Mukama kirungi nnyo abantu gye bavuddeyo ne bajja kifo ne bakikwatirira ne tugamba weewaawo kati tukomyewo ene waka yeno n'enteekateeka yaffe enkulu ey'omwaka tubeera n'enteekateeka ez'amaanyi zibeera bbiri eyasooka yali nansana eyo neggwa kati ku makutano era ekyaliyo mwakiraba kakati ate tuzze olwaleero okuggalawo omwaka ku lunaku luno olunaku olugenda kubeera lwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi mukaaga wali ku summit n'olwese ngo bassebo ne bannyabo tubakoola ebintu ebyaffe tebirimu nnyo kwogerera nnyo bigambo bingi nnyo tulina nnyo bingi nnyo bwe tubasuubiza wabula ffe bwesuubiza ne tubagamba nti nno weetuli tugenda kugamba nti tubasuubiza namungi w'abayimbi nti baabo wadde ng'ate abayimbi mikwano gyaffe nnyo ebitagambika naye ffe tumanyi kimu nti ekiba kibaleese mubamugiridde ffe kubanga ebyaffe ne bwe tusalawo okutandika ku saa 2 ez'okumakya era ffe tubaawo era tulina bye tusobola okukola ebisobola obbabeezaawo mpaka empeera ebivulo ebyaffe bibeera byanjawulo abantu abasinga bagenda batubuuza lwaki temwatadde mu kibuga wakati ennyo lwaki temwatadde nedda ekikulemesa namwe mukimanyi nti no kiba ekintu eki nti nno mu kibuga wakati tewakeesa n'obukwakulizo waayo buyitirivu oba akoogera ne luwa ku nsonga eno Kamadi ng'ajja ku nsonga endala oba okyannyonnyola ono kati ne tulaba ng'okunnyonnyola okungi kuba kungi tukaka tuddeko eno ebbali gye tugenda okwegazaanyiza obudde butangaale endonga yaffe tugikuba tuvaawo akasana kaase ku makya era tugikuba ne tunyumyako n'abawagizi ku makya ng'obudde bukedde era ennyambala ebeena gy'onaaba oyabaddemu yambala ng'olowooza ku bintu bya mirundi ebiri mu kiro ne ku makya kuba waliwo bwe twalabanga ng'obudde bukedde ku makya nga akasikaati atandise okkasika kayongere eno wansi kati ebyo nabyo n'obirowoozaako n'olw'ensonga eyo tuzze olunaku lwa mukaaga TMT live experience ndongo egenda kuwuluguma tusooka kulowooza ku kya sound eneeyogera etya nga tetunnaba kulowooza ku nsonga ndala twaleese mwagala events screen sound n'amataala ne stage bye bagenda okubikolako kakati tetukoma okwo ffe tulina okuba nga twongeramu ekirungo ekyaffe ekyemasaka kuba tuyimiridde ku musingi gwa ndongo yawa ye masaka Masaka waliyo endongo bagiyitawo mulandi ekuba besi ne muwogo n'akaawa n'olw'ensonga eyo twagireese egenda kusimbula ng'ejja eno nga mwagala events ereeta bweti abanaabeera wakati obulumbaganyi obunaabatuukako tubeetondedde naye nga ye endongo egenda kuvugira ddala abalina muwogo mu musime abalina abalwadde okumpi mubatwale mu byalo kubanga eno endongo gye tugenda okusinsimula ku summit egenda kubeera nzibu egenda okusifuka kasozi ako ekkirire emmanga bwetaawabya emmotoka abagenda okuyita ku luguudo olwo nga muvuga ku olwo jangu bw'otuuka ku Kyengera nyoza stage
ku one stop ensonga eyo ensonga bwete bweyimiridde Suuna Ben ne Mbaziira Tonny mujje mutuwagire mutubeereddewo nnyo titulina ffe kye tubagamba okujjako okubeebaza oweebaza mwebale nnyo mwebalire ddala kati tweyanze kakati obankole ntya Tonny nga tusinnajjawo ate omukyala kilabu abadde ayingidde Nyamba okunywa kaffe kano club bakani bubi nanga banatwayo ku sampo ebyokunywa gwe kyobona bakulidde mu bya sampo byonna bannayuganda tubalamusaako abawangaalira wane waffe n'abali ebweru tubebaza muli andoza kintu kiri akigaziwa lulijjo tulamusaako bawo wano ne katulamusa n'abali ebweru gye bali oba mugamba nti siina sente omugamba masifulusi Sina mu sente. Naye akitegeera kati kalaasi kitegeeza kiwedde ntoza mubiwulira so tweyanza nnyo tweyanzege emikwano gyaffe basponsors baffe lwakuba tuliwo abantu bangi omwami wa Sabulako mukya mulengeddeko awo ne Kyusi so tweyanziza nnyo mwebale nnyo okutuwagira oba waali tweyanziza nnyo tweyanzege basponsors baffe bonna club music of course bwulira club music olwo tuba kutumukira abo mwennyini wali eri tugenda kubeera nabo era tuli nabo buli kimu kigenda kubeerawo nga kiri kiriya nnyo tubeeyanziza nnyo for the sponsorship ne baganda baffe bonna one stop center Juliex property consultants beeyamye okubanga bawa abantu ettaka mikwano gyaffe abalala ba platinum wellness spa Arapex style adhesive Hogo pig concentrate tweyanza nnyo one stop center kino kizimbe nga tukibagamba entakera kiri wano Kyengera kye kizimbe ekisembayo ng'oyingira Busega nga tonnatuuka wansi mu ttaawo so bova Kyengera ng'oyingira Busega bwe ogenda kuyingira ettaawo kye kizimbe ekisembayo nga wabeera abasirikale be bateegera aba traffic nabo baagalawo olw'ensonga waliwo parking ngazi so tweyanzizza nnyo mikwano gyaffe bonna abasabula kombucha company eno ya Wonders Beauty Products bakola bizigo na sabuni ne shampoo era nabo tutambudde nnyo nabo lwakuba nti obudde buno tebaliiwo bagenda kubanga batuwa ebizigo ne sabuni bagenda kukola abakyala enviiri amakampuni gano gonna genjogeddeko of course Stream Live Avenue ye mutegeso okuntikko akati kubanga kujja mu dyonoza mu kkono ye mutesiteso omukulu y'ensonga laki era we muli kati kitegeeza ndiye ne bootamwogerako rede yaaba yakuwambye edda Stream Live Avenue byonna mujja kubirabeera ku olwo bonna buli sponsor gwe tulinako awo agenda kubeera ne tent tugenda kubanga bagenda ku exhibitinga ngeri yakwolesa bintu byabwe ba clients babirabe bongero bitegeera beebuuze n'ebirala bitambulira mu line eyo ku nsonga yaffe ebinyanyanyanya ebisinga Suuna Ben abyogedde njagala kugattako bugasiddobozi kwongera kwebaza abantu ffenna media houses zonna radio ne TV Bambi thank you so much for this massive support. We really appreciate you guys. Thank you so much. Situnana kya kubagamba abula kye tubasuubiza kusigalanga yeffe. Ffe tugenda kusigalanga yeffe ba YouTubers, ba bloggers, the Facebookers, ba TikTokers. Tubaagala nnyo mwebale nnyo okusoosowaza ensonga yaffe. Mutuyambeko mu kulwana entalo nnyingi baatukuba nnyo emisumaali mu budde buli mu bijjukira. Naye kisesa nti era bali bagundi baffe bali ba abani gundi baffe. Ebyabo tutunye tubirabako wantu wonna tugenda okulaba akaliga ka Simoni katabuse tugenda okulaba oba oli awo okulaba nga zaasunkuna n'ogamba kitegeeza local content alimu omulama mwebale nnyo mutufudde b'amaanyi mutufudde babbeeyi ku ssaawa eno tubayita Ekyengera tugenda kukola Saturday eno tugenda kutandika ku makya engeri gye mutuwagiddemu twagala buli kadde ogenda nga naffe tukuza ekintu kyaffe ensonga lwaki olaba kitandise n'oku attractinga ba sponsors ab'amaanyi ne bajja on board ba one stop center club beer ba Arapex style adhesive ba Juliex property consultants Wonders products n'amakampuni gonna bwe gatyo nti nabo buli lwe mwongera okutuwagira nga bongera bajja tubasaba buwangizi nabo bongere ne contracts ze tubali tusayininze z'emyaka 3 tuziveeko tugende ku myaka nga 10 and above ekyo tulule basanyufu nnyo ku lunaku lw'omukaaga tugenda kuba na activities nnyingiko tugenda kubeerayo n'omupiira abawagizi ba club ya Mani bagenda kusamba n'Abarseno ye game ejja okusookawo ku makya ssaawa 5 kitegeeza nti anaagulabako olina okujja bukyali then bwe tumaliriza ogwo tulinayo omupiira abawagizi ba TMT that is team Mbaziira Tonny agenda kubanga esamba n'abawagizi baffe bonna from the entire world oba oli wa tiimu ki oba oli wa tiimu ki bonna bagenda kuŋŋaana beekuba omupiira
ebibe nanno birabo era weebiri biva mbakama baffe bano ab'enjawulo n'abalala bataliiwo tugenda bibawa ebimu mu ssente enkalu ebirala mu items ez'enjawulo. Then tulinayo empaka z'aba DJ era empaka z'aba DJs flyers ezo muziraba ku social media abaana babaddewo wano nga baregisteringa ku olwo DJ agenda okuwangula GMT computers bano batuwadde computers tugenda zibawo byeddala kuba twakizuula wano industry yaffe ey'aba DJs ebisingamu obungi bigambo abamu realistically bwomutuuzaawo ogenda okubazuula nga abamu tebasaanidde nakuba mu mulimu guno cause abamu amannya bagalina naye nga tebalina equipment tebalina bintu bikola right kati kyova olaba nga twasaze ne tugamba katukwate equipment tubawe ebyuma ebikozesebwa nti waakiri bajja kukijjukira nti bino ebintu twabifuna ku mulembe gw'ab'ebinnyanyanyanya Mbaziira Tonny ne Suuna bwe babeererawo bino ebintu twabifulira naffe batuwa platform then ng'ovudde ku kyokubawa ebirabo tugenda n'okubawa platform cause so many people mugenda kumanya abantu mbadde mutamanyi nabo tugenda babaleetera mu maaso gammwe ate era naffe tunatulina be tulabyemu aba ng'olaba agumyegumyemu tujja kubajjayo bajje tubeere nabo usanga bajja kumaliza batandise mu ngendo ze tugenda mwendala nga yasooka naye ku nnyonyi. So wakati mu nsonga eyo tugenda kubeerayo n'okuwangula ettaka Juliex Property Consultants nga bwe yakyogeddeko ettaka eryo weeriri bya ddala tegese package eyo mbugazi bwayo bwobanga omuntu agenda girabira ku mutwalo gumu singa tetubadde mu kamera twalegere nti omuntu oyo aba atubbye n'otubba kuba tukyogera tukimanyi baffe omutwalo buli omu agusobola tekiriiko nti bwe mujja ababiri musasule gumu kitundu nedda just mutwalo ebyaffe tebirimu mbw ate tebo ya mitwalo ameka mutwalo buli muntu ajja buli ajja ewaffe abeera VIP ekiki ekya CEO ebibyo birala tujja bikolako tusumantaana kakati mukama waffe omuvujjirizi yakyogedde bw'ati olw'ensonga nti y'engeri erabiddwa ennyo in the recent past ne mu biseera eddala ebyeri ewala emabega yeyo criteria ebadde eyitibwamu ennyo okuwangula ebintu ebitambulira mu layini eyo yakyogedde bw'atyo era kyovalaba yagambye nti I will clarify so bwe twali tulowooza ku kintu ekyo twakirowooleza okukiwangulira mu criteria bweti twayita abantu ne tubagamba buli omu atukolera akalango k'ekivulu kino kye tulimu buli omu akola akalango kubanga tukizudde nti bannayuganda omanyi social media eno bwe yajja naddala TikTok yayongera okulaga nti obuyiiya bungi people are so much creative naye oluusi creativity yaabwe ne batafuna wawa kugishowcasingira kati ne twagala tubayambe nako mu layini eyo kati mu buufu obwo ne tulowooza nti omuntu akola akalango era obulango obwo bumu tubulinawokko nga akalango ke tunalowoozaako ng'akasinze era tuli bakubitwala ku stage siffe sinze sisuuna saani yenna omuntu bigenda kusalwawo bali abagenda okubeera mu audience buli kintu kye tugenda okugaba ku olwo kigenda kubeera based on the audience's decision niwe ziba mpaka z'aba DJ they are going to be determined by the audience kubanga ffe tukolera bantu era tukkiririza nnyo mu bantu abantu be batutaasizzaako nnyo ebizibu ebyaba abadde batulima empinde ku mabega ebbanga lyonna so tulina okusigala nga tuba respectinga buli kintu ekigenda okuwangulwa ekyengera ne bwenebeera nkofiira bweti kubanga club B erina ebintu bingi nnyo tugenda gaba t-shirts tugenda gaba enkofiira zibbandana ebirala binnyo makampuni amalala one stop center alina ebintu bingi bye tugenda obbawa n'ebimu bye mutasuubira naye byonna bigenda kugabwa nga bisinziira ku bantu ono nti ye mukakasa nti ye nga kyetwewala kulekawo that kubuusabuusa okwo alabika akiwadde weewaabwe ettaka eri alabika aliwadde neighbor we amala agenda mukadde ali muggyeko so byonna bigenda kubeera determined by the audience yeah. Okay, ekibuzo kyange kiyinza